Gigenda mu myaka ebiri bukyanfuuka lopu era nga nina okutula ku commission nye situlanga mu meeting ya commission n'emu kubanga tebampita kubanga bamanyi bye bakolayo bikyamu era tebaagala mbeere mu meetings ezo bwe nasigala nga mbyogerako nti tebampita mu commission meetings zino waliwo bampandikira ebbaluwa lumu ng'ebiri naye bakikola bwe kiti kigenderere bamanyi nti nina gyendazeeko bweru w'ekibuga ku mirimu emitongole ne basindika ebbaluwa mu kiro. Bw'atyo akulira oludda oluvuganya mu palamenti Joel Ssenyonyi bw'annyonnyodde bannamawulire ku palamenti lwaki teyeetaba mu nkiiko z'abakamisona aba palamenti. Ono kunnyonnyola bino kiddiridde ebize byogerwa nga bw'ali omu ku bakamisona ba palamenti abaweebwa ssente obukadde ebina okubasima emirimu gyabwe ye z'atalabangako. Abakulembeze bano nga bayita mu bantu baabwe wiiki ewedde babadde basaasaanya kalebule ku nze nga bagamba biza abamu ku mu birabye nti Ssenyonyi naye bamuwadde akasiimo simanya miliyoni 65 w'ekibwe zityo. Okusookera ddala kino si kituufu. Kinina akasiimo ke naweereddwa era nzize empakanya embeera zino era nkyaziwakanya. Ssenyonyi annyonnyola nti yakitegeddeko nga bakamisona abana okuli Mathias Mpuuga, Esther Afuyochan, Prosi Akampulira Mbabazi ne Solomon Silwanyo bwe bazzeemu okuweebwa ssente obukadde ebina okubasiima kyokka mu makubo gaalumiriza okuba makyamu nga tegagoberedde mateeka. Ssente zino zaabaweebwa mbu zibayambe okuyita mu kalulu ketugendamu campaigns n'ebirala era ssente zino zaayisibwa mu ssaako eya paalamenti ogezaawo okulaba nti tewaliwo ka paper trail kwe kuziyisa mu ssaako eya paalamenti. Ssenyonyi agamba nti bakamisona bano bwe baba baagala okusigala nga beegabira ssente balina okukola ennongoosereza mu tteeka erisiima abaaliko abakulembeze okusinga okuzeegabira mu bumenyi bw'amateeka. Waliwo etteeka eryayisibwa mu 2010 paalamenti yaliwo mu kaseera ako liyitibwa Emoluments and Benefits of the President, Vice President and Prime Minister Act. Eri etteeka eryo lye bayitamu okuwa benefits n'ebirala abaali abakulembeze. Kakati gwe komishona bw'oba naawe kyoyagala leeta ennongoosereza mu tteeka tubiteeseeko mu lwatu lwaki mubikola mu nkukutu. Ono agamba kikyamu abantu bano okwesiima nga n'omulimu ogwabaweebwa tebannaba kugumaliriza. Akasiimo ssente zonna ze baafuna byonna babifunye nga bavudde mu bukulembeze singa bakyali mu ofiisi nga bano bakomishona bye bakola buli kiseera. Ayongeddeko nti singa yazifuna yandibadde yazizzaayo dda gye zaava era alowooza nti ebintu nga bino oba oliawo bye biviiriddeko n'emikutu egimu egy'amawulire okugobwa mu paalamenti olw'okubeera bakalondoozi. Buli kanaku nkebera akawunti okulaba nti tebazikanyugayo nga kitegedde. Kenzirabirayo nti bazikanyuzeeyo njagamba banka yange muzizzeeyo gye zaavudde kubanga ssente zino nkyamu. Kyovudula bazikola wansi wa mmeeza. Kyokka kamisona Solomon Silwanyo omu ku balumirizibwa okufuna ku ssente zino n'omwogezi wa paalamenti Chris Obore bagamba nti ensonga zino bo tebazimanyiiko. Challenge him to come to the floor of parliament. So it is just a baseless issue that is talking out of excitement that I've seen on social media. I speak for the institution, I speak for the clerk to parliament who is supposed to make this payment. My boss has not paid any commissioner any money. Guno si gwe mulundi ogusoose nga bakamisona ba paalamenti bano balumirizibwa okugabana ssente obukadde ebina buli omu ng'akasiimo. Kinajjukirwa nti ssente zino zaaviirako ne Mathias Mpuuga eyali mu NANUP okwawukana n'abaddukanya ekibiina kino nga balumiriza nti ssente zino yazifuna mu makubo makyamu.